Weewaawo kakati okuloota bbi kitegeeza ebintu bingi, wabula twagala tulabe bbi kye ki. Eriyo omuntu asobola okuloota bbi enkeera n'akeera kufuna ssente, ate eriyo aloota bbi n'amukuba bukubi kisiraani. Naye abaffe bbi kye ki? Bbi singa oloota ng'opama kitegeeza kusumululwa, kubanga omuntu yenna apama abeera asangibwa alumizibwa, buba nga bulwadde, bbi ng'akuluma buba nga bulwadde, era oba owulira olubuto munda lukuzimbye oba nga lukulumirira, naye bw'opama n'otoowolokoka era ogenda okuwulira nga oteredde. Kati akatuntundu ako mwekali, oli okupama bbi n'abeera nga asumulukuse mu ngeri emu oba endala, oba omuntu ayinza okuba n'akatuntundu akaludde nga kamusumbuwa, nga ku mirimu tebamusasula, bamugamba alina ebisiraani, oba oluusi empewo zeesibye tategeera kikiddako, oba omuntu ali mu kunoonya nsonga, oba omuntu ali mu mbiri, oba ku musawo, oba olina ebintu by'okola, oba bakuwadde kibbo kya muzimu n'oloota ekiro ng'opama. Okupama kusumululwa, era okupama kyekuusaako ku kusesema. Singa oloota ng'osesema, okuloota ng'osesema kusumululwa, era kiringa bw'onooloota ng'ofuka kusumululwa. Kyokka enjawulo mu bintu ebyo olina gifunira mu bubaka, engeri gy'obufunyeemu. Waliwo okuloota ng'ogenda okufuka naye nga bakugamba nti lwana nnyo otereze ensonga z'abajjajjaabo, kye kyandibadde nga okweyamba, lwana nnyo otereze ensonga z'abajjajjaabo osobole okusumululwa. Kati okwawula n'okumanya ebintu bino kiva mu kirooto, engeri gy'okifunyeemu. Oyinza okuloota ng'opama ng'omulongokizza yakulaga obubaka obwo, kubanga wali emabega tugambye nti okupama kitegeeza okusumululwa. Kyokka kisinziira enfuna gy'ofunyemu obubaka obwo. Oyinza okubufuna ng'opama nga tekyogera kusumululwa, era n'okeera nga ebintu bikutabula butabuzi, n'enkeera ne bikutabula, ne luli ne bikutabula, n'ogamba ate Mulangira yagamba okuloota ng'opama kubeera kusumululwa. Obubaka bwonna kisinziira enfuna. Nfuna ki gye wabufunyeemu? Enfuna y'obubaka yekuwa okumanya n'okutegeera ku kiki kye walooseeko. Oyinza okuloota ng'opama ng'omulongokizza akubanja era n'akulaga nti bbi gw'ofulumizza agenda kukubijjisa buli wodda, buli mikwano, buli ku mirimu, gw'ogenda okufuna olutwe, gw'ogenda okufiirizibwa, gw'ogenda obutasasulwanga. Okitegedde? Bbi bitumula wamu leeyaazi eziwera. Si buli bbi nti aba mulungi, si buli bbi nti aba waabweza. Oyinza okuloota oluddukano. Oluddukano oluddukano si lulungi. Waliwo okuloota bbi atakuddwamu enkoko oba enkuba gwe yakubyemu, era n'oyo naye si mulungi. Waliwo bbi gwe tuyita enziizizi. Enziizizi nkoko zaagitakuddemu ate n'enkuba nga yazikubyemu naye ng'ate nkalukalu, zituyite enziizizi. Bbi awezezzaawo ennaku nga 5 enkoko yamutakuddemu ate n'enkuba n'emukubamu, okutwaliza wamu ng'afuuse nga emmembe z'amawulu, naye ng'ate enkuba yayongedde n'emubisiwaza, naye nga bw'ozirinnyamu mmembe. Kati ekyo ekika kya bbi tukiyita enziizizi. Kati ate ne wajja wabeerawo ekika kya bbi gwe twandiyise amazi. Amazi ye bbi eyapamiddwawo ekiro, n'ojja n'omuyisaamu ekigere ate ng'enkuba yatonnya ekiro. Ago ge mazi. Okitegedde? Ne tujja tuba ne leeya ey'emizi. Emizi kye kituntundu kya bbi ng'ali mu ttooyi awangaaliddemu emyezi egiwerera ddala ng'esatu mu ttooyi, envunyu zimusokodde nga bw'ogenda omutunuulira alinga obusera, oba alinganga oba ettosi, alinga ettosi, envunyu nga ziwugamu buwuzi. Kati egyo gy'emizi. Emizi kye kintu tugambe nti bbi
abeera akyali fresh, amazi gaba gakyali fresh naye nga gazzeemu olutabo lw'enkuba. Kati emizi ye bbi avunze, amazi kyetwandiise bbi owa nakavundira. Okitegedde nga bwemutundako bw'oti bubanga buserasera, libanga ttosi, gamba lubanga olutabu naye nga byo yayiseeko ali myezi 4, myezi 3, myezi 2 nga n'evunyu tezikyamuwoomera wabula kafuuka kayanja kaazo. Kati egyo gy'emizi. Emizi tegibeera kungulu, emizi giba mu ttooyi. Okitegedde? Kati tulina ekika kya bbi gwe bayita ennyinabo. Ennyinabo ye muntu ng'aluma olubuto nga lwesibye naye nga luleeta oluziizizi olw'ebyovu. Oluziizi luba lwa byovu nga lulinga oba lubanga lwa bbulubbulu bwe lutyo oba ennyinabo. Ennyinabo eyo etera okuluma abantu, abasajja n'abakazi n'abaana nga mu lubuto mwalinamu ku ngeri y'enjoka. Enjoka ezo nga munda zirya emmere gy'aba ataddemu, wabula mu kulya emmere ne zirekangamu space, air space, era omuntu afulumya ekika kya bbi gwe tuyita ennyinabo aba afuuwafuuwa nnyo. Olubuto luba lutumbiira ne lukaaba omulundi gumu ne lukka, oluusi n'afuuwa waawo n'ekizi. Oba kituyita okufuuwa mukimanyi. Olubuto nga lwesibye lwepise, oluusi ali ku mukolo ne lutandika okukaaba ne yeegumya, n'asiba nga yeegumiza, agenda okugenda mu ttooyi, asooka kuba byatatya, kuba byataza. Okitegedde? Kati ogenda okulaba byoyo ng'aleese olwovuyovu gabanga mazzi naye nga kiba kivudde ku lubuto ebbanga ly'omaze ng'olusibye akabanga akawerako. Okitegedde? Amazi tugalabye, emizi ne tugiraba. Akati ate ekituntundu kya bbi kye kituntundu ky'okubeera nga ali fresh, nga omwana bw'anaapama wali bbi ng'alinga ettooke erinyige n'ennyaanya ze yalidde nga mweziri, oba yalidde butula oba nswa nga mwebiri, nga wamma ettooke lirabika linyige, ssemuse yaligasse wamu n'enva, oba yalidde enswa oba yalidde enva nga zirimu ennyaanya. Akati bwe kityo bwe kibeera. Bbi oyo gwe twogeddeko si mulungi. Bbi omulungi ye bbi gw'olaba awo ng'alinganga ekibego ky'emmere nga mupya akyalina ne lukkalakkala, oba luba lwa kyenvuyenvu oba lupinkipinki oba lwa kitakataka. Bbi oyo omupya era ng'ali wamu, gwe twandiyise omuwumbo gwa bbi. Okitegedde? Kati ate tulina ekika kya bbi gwe tuyita omuzi. Omuzi kyekituntundu ky'omuntu okugenda mu ttooyi n'afulumya omuzi nga tegukutuka naye ne gujja nga munene nga gulinga omunwe gwa bbogoya. Oli ayinza n'okukwata akati n'asooka agumenyako n'aleeta omulala nga nagwo muwanvu teguggwaayo, gujja gwezinga nga musota. Kati gwe twandiyise omuzi. Omuzi oli asindika omulundi gumu n'awulira nga n'okwagala takyayagala, naye nga omuzi agufulumizza. Bw'aba mu ttooyi genda okuwulira omuzi ogwo nga munda gwekubamu ng'ekiyinja oba ng'effunfugu. Kati gwe tuyita omuzi. Kyokka omuzindi, olw'ekika kya bbi kye tuyita omuzindi. Omuzindi gupamibwa abantu kati nga bw'olaba abayaaye, n'alya capati enjereere, n'alya ekikomando, n'alya kalonda nga bw'omanyi abayaaye balya aguzibwa ate tebamala gakkuta. Akati omuzi ebiseera ebisinga gutera kuba gwa muyaaye, kubanga omuyaaye wapamye akaana kato tekabuukawo. Buno bwana bwakatandika okusoma tuli mu top kiraasi, tekayinza gubuuka, guba munene. Era abayaaye abasinga batera okupama mu nkuubo z'ebibuga oba ku mabbali g'amatooyi, kubanga omuyaaye ava eri nga enjaga yamukubye dda.
nga ye ebyokugenda mu ttooyi tabimanyi, ye ekintu kyategeera kiri kimu, kupama awo ku mabbali ga ttooyi oba ku kinaabiro oba mu kinaabiro. Era omuyaye bw'agenda mu ttooyi zino ezaffe ezakannya tasobola giteeba, ayonoona kungulu n'alyoka assaako omuzindi n'ova eri oyinza okugulinnyisaamu essapatu, gwonna ne gukuyingira ne mu bugere. Omuzigo omuyaaye omwana omuto tagubuuka, tabuukawo. Kiba kimwetaagisa okubuukawo ng'alina omuti kw'abuukira oba kw'asinziira, kubanga abayaaye bali aguzibwa nnyo. Okitegedde? Akati nsuubira okuba nti eyabuzza ekibuuzo ky'okupama aba yeetereezezza, kubanga mu kirooto ono nannyini kirooto amanyi biiki bwe yabadde apama, bwe yabadde afaanana, bitumuba nnyonnyodde, si buli bbi. Okitegedde? Si buli bbi. Era omuntu ng'aloota bbi ebiseera ebisinga amubijjisa, kiringa nga kuloota mbizzi. Bw'oba ng'oloota bbi ku mirimo bikyankalana, emikwano gikyankalana, abantu abadde bakwagala emikwano gigenda gipunguuka mpola mpola. Kyokka tubagambye si buli bbi, wabula kisinzira obubaka wabufunye otya. Kati obubaka bw'ono omwami si bwa bweza. Okitegedde? Obubaka bw'ono omwami bwa bbanja, ebbanja eryo liri mu kizza, era omwami ono ajja kutandika okufuna ng'olutwe mpola mpola mu b'emikwano yonna gy'ayitira mu mikwano. Okitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Nsuubira okuba nti omwami ono bw'awuliriza ebimugambiddwa n'abiteeka mu nkola oba n'agezaako okwetegereza, asobola weewaawo. Nsuubira okuba nno nti ono omwami ategedde bulungi, badde nsiriikiriddemu olw'okuba nti badde munoonyeza ansa, naye ansa omulongo Kizza akubanja. Mulongo Kizza yakulaga ng'opama, ate yakulaga embizzi nga zikugoba n'akuloosa bbi ow'enjawulo. Mu kituntundu kino teweesiima n'oga nti nze bwe ndoota sirootera bwereere, bwe ndoota bbi nfuna ssente nkeera. Gwe si ye ggwe, bino birala. Kyo kye bakugamba nti bw'okola ki? Okay. Okay. Weewaawo, bweza nnyo, bweza ddala yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu. Baddeko wano n'ankuba akaama, naye nkamalirizza.